Ekereziya eya Lady of Catholic Church e Gayaza ekubyeko n'ebuuga abakristu bwe bajjumbidde okusoma misa eya Ssekukkulu. Ekitambiro kya misa kino kikulembeddwamu bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Judy Makanga. Ono asibye abakulembeze abali mu buyinza okuteekawo enteeseganya n'abo ababavuganya basobole okugonjoola ebikyagaanye. President w'ekibiina ki National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu n'ab'omumaka ge nabo beetabye mu misa eno saako akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti omujja Joel Ssennyonyi n'ababaka abalala. Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kuyozaayoza bannayuganda bonna abasobodde okutuuka ku lunaku luno, wabula n'abasaba okukozesa olunaku luno okusabira ku bannaabwe abavundira mu makomera olw'ebyobufuzi. Nnyina nnemba wangaawo Ssentamu eno constituency yennyini gwe bayita John Bosco Kibalama kati emyaka giri 4 nga talabikako, yawambibwa nga wambibwa abo abalina omukuuma n'abalala bangi nnyo, era buli bwe muba mutulaba tetujja kumumwa nsonga y'abantu baffe abawambibwa. Kyagulanyi era asibye bannayuganda bonna obutakozesa lulimi luvvoola eri abo be batakkiriziganya nabo mu ndowooza, wamu n'okunywereranga ku mazima baleme kuva ku mulamwa. Nga muyimirira mu mazima nga mugayimirirako wakati mu kwewa ekitiibwa n'okuwa abo bemwogera nabo ekitiibwa, wakati mu butakkiriziganya na byabikola byafujjo byonna byonna, wabula okuyimirira mu bwesimbu naye mu butatya ku mazima, kuba amazima newakubadde galeeta obuzibu, amazima ge gaaviirako Mukama waffe Yesu Kristo okukomerwa mu musalaba, neera amazima ge gayimirizaawo Ekereziya. Ate yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti omujja Joel Ssennyonyi asikeredde abo bonna abalowooza nti akyali muto tasobola kifo kyamuweereddwa nti babeere bakkakkamu balinde, kuba ne Yesu obuvunaanyizibwa yabutandika akyali muto. Tujjukira Mukama waffe Yesu emirimu gye munnange yagitandika nga muto, ng'agenda mu yeekaalu nga bano abaana abato babulaba ng'abuulira enjiri, era we yaweereza emyaka 33 ng'amazeeyo byonna byonna bye yatumibwa okukola. So ku myaka 37 siri muto, era nga n'essuubi nti Katonda ajja kunkwatirako. Wabula bano oluvudde eno ne boolekera mu bitundu by'ekiwaatule mu ggombolola y'e Nakawa gye badduukiriridde abantu abaakosebwa omuliro ogwawokya ebintu byabwe gye buvuddeko. Mu bintu ebibaweereddwa mubaddemu omuceere kilo 5 n'akawunga kilo 5 ssaako ente. Kwa Christmas nammwe kwe kusalawo tubaleetereyo kilo 10 ez'emmere, 5 za kawunga ne 5 za muceere, ate tubaleetere n'ente nammwe mugire ku Christmas. So tuze tugezaako nga bakulembeze okuyambayambako, twateekawo wali tenti basobola okusulamuko naki, naye ekisingira ddala nga bagamba emmere ekyokulya kubanga buli kimu kyasaanawo. Tuze nga tugezaako okuyiiya nga n'abatuuze bambi mu kitundu nabo nga bayambako. So tubasaba abakulu bano bagezeeko okulongoosaamu mu sisitimu zaabwe. Emergency ebeera emergency nti bwe beguddewo leero enkya actually enkeera obuyambi bube nga bujja. Abatuuze abafunye ku bintu bino beebazizza abakulembeze ba NUP olw'omutima ogw'obwa Sseruganda. N'atuwa buli kimu toyanzege naye ayonga kutufaako, abantu tufiiriddwa ebintu bingi. Ffe twagimala dda bannange, yo yaggwa dda, tetukyalina kirala kye tugamba. Zirooni zituli mu bulago, bambanerenda batuli bubi, kwegamba tetulina gye tulaga. Tulina n'essuubi ly'ogamba tugenda kulya nnyama, naye tukolwa taata waffe tugenda kulya nnyama. Titus Jemba ne Tony Kitenda, BBS Telefina, Gambuuze.